tugwa kukona ka mudini we twabotolirawo ngamba otewali wonna okubotola awo ngamba tewali wangu zivuga kakati twolekera ggulu kati bwetwolekera eggulu fe bwetutuuka mu balakisi eggulu fe ate twasala busazi naye nga twekolako mu balakisi fe tetumanyiiyo ffe ati olwo tugenda mu Mwoyo kati ogende mu Mwoyo tulina okukwata eridda erakyo okwava erakyo oddeko epabo bw'ova epabo awo mulimu n'obutundutundu awo oddeko atyaka kati ffe okubotola awo twabotola gundi 2 bataliyani ezaali 2 kwaliko 28 eya Fande Jet naye nga 28 ate bwemu n'abaana ba Kayiira era baalimu nga bangi naye nga Fande Jet ye siyo waayo kati awo twalivasa Kigere awo nno olunaku etwala sebyagaa nti ate teginnya mmotoka mugenda mukubujja mukubagana abasajja eri semwebula ziri mweziri ambusi mweziri ne front ekola ki kati bali abasajja eno bwe bakubwa bagamba eri ewaffe engulu wetufiira oba tugwawo tukole ki ate baali batusinga emmundu kuba nti emmundu zonna badduka nazo ez'amaanyi kati eri yali gavumenti nnamba ate nga tosobola kukuba abasajja kuba naye naffe twagira ne twali bayeekera kakati awo kati tugenda tukubagana nabo kati ffe tutuuka atyaka ffe ate ne tudda eno mu Mwoyo olwo tusala Ajumani bano banaffe aba 28 bo ne balega Bibia kati olwo ffe Afande Ssebaggala ye siyo 27 ono Afande Kasansula ye twice ne kkozi zaffe 8 kati eyo natugenda tukubagana nabo nga ffe tumanyi naye bo baalinduza bamanyiiyo nga yabamu gye bali mu magye ga Amiini kuba ffe abakomanda abasinga bonna gaali ga Amiini kati tutuuka abayita Lolopi tulinnya ekidyeri naye ku kidyeri awo tufa omusirikale tatya naye twakirinnya neze nendaba nti obulamu bwaffe bwonna bulinga ndowooza obukomye awo lwaki nakiraba bwetyo amazzi nali sigatya naye nakibala ng'abasajja singa babeera bali eri emitala kati ne bakikubako mota kubanga nti ye omukubi wa mota mupimi mulungi kati awo olwabwe bwe bufiira mu mazzi kuba jjuka eri emitala musomoka ate aduyi kyali era ndowooza n'aduyi w'ebiseera ebyo kanga yekyo oba naye yali musiru kubanga newoba olina 14 yo n'okitunuza ku kidyeri wano kisomokera wano omwaganga bw'okola ki kati nze kuba nti kyasomamu emirundi ng'ena kyaliyo kimu kitwala nekikola ki sekali eri nnyo kasoboka kati nze nakuba bajeti zange kali ku kidyeri okwo nenga kati wano bwe bakikuba ffenna tugenda kufa tukole ki naye nga si kya lutalo kuba twali twagubagubadde kakati tuluwa emitala kisomba kati balekawo kaawo palatuni nga ki ng'emu awo kumwala awo ekuuma awo kati tutuuka ate Ajumani nabo balekawo palatuni ki emu kati tutuuka Emwoyo eyo twabasangamu nga balenga 17 naye nga mu bumpi baali bawanika twasanga Afande Makoosa yali lefutinanti era Afande oyo yali ayi over 27 ye teyalwala n'awanika ate nga ye yali nti kuva kugwa Amiini ng'ali eyo kati yali nga gyeri mu intelligence natandika otuwanga bikikola ki kati ffe 27 batugaba Emwoyo olwo bannaffe abasigadde e Rubonge tetumanyi oba bali luddawa kati tuwulira nti n'abaana abakayiira bajjako bataliyani emu babakwasa 35 babagaba batwali Namukoola ndowooza Afande Jaaka gwe baagiwanga ye siyo kati bano bannaffe abasigala ffe tetulina mpuliziganya nabo ate tulina amasimu nga kati tewali byamasimu empuliziganya leediyo koola ate basigirwa ne babeera nazo kati tetumanyi kikola ki ate gwe omusigala naye nga tugaye bannaffe kati tutandika okuwulira mbw ate bannaffe ate bo bali Kibulala kati tetulowooza nti oba Ekibulala bali mu kutwedinga ate bano betukwata kuba ffe Ekibulala bano betwakwatanga abamu nga babasindika Ekibulala bano abaali abawobote abalutwa kati nga ffe tulowooza nga tulimanyi nti liri kkomera
kale nga tulowooza nti osanga bannaffe ba instructor oba be bakuuma ki kazi nabo ndowooza oba nabo baali baziye kusoma tetwabikola ki twabitegeera naye nga gye baali babatwala abannaffe abaasigala kale tutuuka engulu eyo twasanga akaseera kazibu olutalo lwali engulu ffe twatuuka ekiseera nga betulwana nabo tetubamanyi nga kimu kulya nti aduyi naye nga twomwawula engulu waali wazibu nnyo so baduyi baali bangi kati ffe tutuuka eri ng'amagye tulina matono nga bajjako kooyi emu nga bayiteeka mu tawuni olafande siyo waasula ebeere nga yegaali nga tawuni yonna kati jjukira eno bagigyeko palatuuni emu nesigala ku mwale lolopi palatuuni endala nesigala ajumanyi kakati olwo ffe tutwala lolopi tutwala ajumanyi paka mwoyo kakati tutuuka eyo ono afaane makosa atugamba nti wano teri kwebaka aduyi akyali mungi ate aduyi mungi olwo yava mu nkola eya front kati naye atukuba kiyeekera ne uniform yazijjamu atukuba kisiviliani nga naffe amagye gopere be bajjanga n'abatwala agamuyeekera nga simanyi atukayo amasasi ne gamuyitamu kanabo batandise okukola kati tutaanika abantu bali gye tugenze batwekengera abasiviliani batutya tetumanyi lulimi boogera lumadi oluswayiri lwabwe lutono affe kale twalimu kintabule mwalimu nabaana abalala balikulegattamu naye ngaokusinga luswayiri bo tebalumanyi naye nga n'abalumanyi tebaagala kulwogera kati tutuuka tufuna akaseera akazibu kati kutandika okwekolamu omulimu okutandika okukuba abantu abo polotoko mubaagazisa ekintu nga si kyangu kati tutandika bakubamu enkuŋŋaana ate we munoonya aduyi basiviliani bano NRS babi tetulina buzibu naffe tuli bantu bikibi kati kyansinga bamanya amagye anagaali agamba mene ennimizeeri olumadi olwo bali bamatiza era nga bakyekengera kakati tutandika ngaokubanga ffe aduyi kati tugamba nti ffe aduyi mufo kyotukuba ffe tumunoonye buki tutandika kumunoonya kati batuwa amawulire tyaligi kati ate eri etwali ku booda oyingira Sudaani nga togimanyi teri kiraga nti eno booda ng'ogyeko lino ekkubo kale kali waliwo akazimbe kali akabula booda ate aduyi tojja munoonyeza mu kkubo mwinamu panwa mirimalima eyo mutale atandika munoonya buki olumu mufuna olumu terumukola ki kale tandika okwekolamu mobile za kooyezi 2 tuganaye ate eno waliwo tagisala bataliyani nga 2 ate bannaffe abalala tuli batono kuba ne wali wenyini erolopi ku mwalo kitono ennyo nnyo wewetaga kooyi namba ate wano bwajumanyi wewetaga bataliyani namba kakati tugamba naye ate osanga entono zikyali nnyingi kati tutandika okunoonya bunoonya ki aduyi kati ate bwe tuba tukyali ku ekyo olwo tudde ate ku byemmere kati jjukira emmere gye twajja nayo twajja n'emmere ndowooza ensawo ez'obu nga zalinga nga 8 n'ez'ebyenyi nga 15 emmotoka twalina ntono tewali byammotoka nga kati twalina dabodifu 2 ne kayinimoko kamu abo tebo wajjana luvannyuma President Landova yafande siyo twalina mu batalya namba emmotoka ezi Isuzu emu ne dabodifu emu zammotoka zino n'emmere eggulu zerino n'amasasi kakati era bego kulona emmere dabodifu etika amasasi na bishibwe ebyo kulwanyisa eno Isuzu netika emmere tebeeza abantu abali mu 8 kakati nga tukola ki atutandika mobile tutandika mobile olwo twegasseko 28 eyebibia nga ereta kooyezi ano ate akawano oba waliwo oba yali 9 oba 7 kale si yali ku 9 ne 7 waliwo batali kwaliwo abaliwo ne bajjako kooyezi naffe kooyezi olutandise kunoonya aduyi kukanyaga kati nga ffe tulinnya ne tujja wano waliwo buli yeyawula abakyoli n'abamadi nga bwe tuviirako ne mukuba ekigere olwo mujja n'atyaka kali bwe mujjaawo ne musisinkana n'abaatyaka n'abebibia olwo munoonya aduyi ne muyingira ettale ffe twatambula mukute mu ttale omwo munoonya bunoonya ne muggukira eggulu naye nga olumu nga tubafuna ate tetwanoonyanga lunaku lumu nga muyinza okutambulira omwezi mulamba
ne mubafuna. Naye ng'oluusi tubafuna mu Sudaani. Ne babanga mu Sudaani eyo. Kati twali kwekiseera kati nga bwe muba munaabafuna mufuna akakubi. Baye abasajja baali waabwe nga beeyagala ssebo bakuba n'endoogo. Balina ebidoogo adungu ezo. Bali mu nsi yaabwe. Ensi yaabwe basaze bakola balakisi yaabwe. Mubaddusiza batuuseeyo. Ali nga bagumba balinanga ebyokulwanyisa bingi. Kati amuyinza okunoonyeza omwezi mulamba oluusi ne mubafuna. Oluusi ne bababula. Ne mugaa ate tuddeyo. Kati mugenda okudda ate bwe mwakaddayo ne babaga nti ate tufunye amawulire. Bali wano. Ate kati namwe oluusi mugenda okudda eno. Ate oluusi ne kitabuka. Bano basibire baga nedda ate n'eno kiri buki. Kati ate ne mudamu ne bwawuka ne badde mu kitaki ya balakisi yaabwe. Ne buli oluusi mugenda okudda ate ewammwe eno. Ate ffe Moyo wali wazibu nnyo. Ng'aduyi mungi. Yali mungi. Kati ate nawe ne mumuteekako ekifuba ne mumunoonya. Kati tukomawo ate ku nsonga y'emmere. Emmere yabanga yakunona bunonyi ggulu ku division. Kati ng'emmere eyo awo wali ng'akaseera akazibu. Mukanyaga bukanyazi era tuviiramu ku buligi yaffe yawula abakyoli n'abamadi. Kati ffe abeene e Moyo ne mujja bano aba eBibia bo baali kumpi okusinga ffe okutuuka atyaka. Kati abasoose balinda bannaabwe. Kati awo nawe n'atyaka ne wavaawo ne mufungwa balabala. Kukanyaga bukanyazi amusi ziringa ki? Gwe girinnye gwe onoomanya. Kuba kati okajja awo atyaka okatuusa epabo. Omusajja nga yatambudde mu ssaawa 6 muguse. Busimbula ku ssaawa emu 6 muyingira epabo oba ssaawa ezi. Naye nga muyinza okutambula bw'ennaku ezi. Mukubagana ne buziba ne mugumba. Enkya ne muluddamu. Kagamba okufubwa mayiro 3 kiyinza obatwalira essaawa 6 nga mwetwala. Bagana abasajja. Kati ate okuva epabo nawo nga muyinza okufunira palatuuni ng'emu. Awo nawo mugenda mukubagana. Kati ng'akalembereza kakomala kyo ku ddwaliro. Nga munatera okutuuka ku ki? Naye ng'awo wonna awasigadde. Kwekuba. Kati ate ejjukira emmere gye munona. Kati wali mukudda musanga konvoyi ez'abasiviliani. Nga muyinza okudda n'emmotoka nga 8. Ez'abasuubuzi abo bagenda kuddankani ab'e Moyo ate nga bayitawo. Balina kulinda ffe n'omugaadinga. Nga teriko kutya kufa. Kali nga ate naffe emmere tuginona buli wiiki. Mu mwezi muzinonamu omulundi ki? Oluusi kati mwatuukaga ekiseera ng'ekyamazima emmere entono. Mulese looleemu musitoowe kati bano abakyongozi baga nedda. Tetuba tukola. Emmere y'olukale tugireke. Buli musirikale tumuwege ebikopo by'obuwunga ebi n'ekyebijanjalo kimu. Emmere ng'ekola wiiki. Ebikopo 3. Bakuwa ebikopo by'obuwunga 3. Ng'ogenda fumba buugi. Kati anti awo gw'olaba. Ogenda goya kawunga. Babakkiriza buli omu n'asitama eri n'akuma ekyoto. Kati twakolanga bwe tuti. Ku paredi ya guguuli emmere yawamu abasajja abo batukubangamu mota. Kati nga bamanye emmere bwejja. Kati ono yabakoze bodali sergeant nabano bodali kopolo. Kati bayinza okuyita ekoifoini kwa kyakula. Kwatogera kutoja kuta balakisi yonna. Eyo n'esimu omusulu n'ekola ki? Ede oluvaayo ne bayita oba sikoi. Oba bikoyi we kati twayinza kuzita bonna. Kati aduuyi ono yatukubangamu ebikompola ku paredi. Kati ne baga nedda. Era waliwo olumu aduuyi yaseeringa mota n'agikuba mu guduliya. Bali abasajja baali bamanyiivu bulungi nnyo. Tugamba nedda. Akuba mota y'ekitundu kyeyina tibwebeera ejjoba ogikola ki? Ogiwulira. Naye olumu bwebanga kumpi basulamu ekikompola kiriwo ogiwulira. Kati abo batukubamu ebikompola byali 4. Tugamba paredi tugikole ki? Kakati ne bataani olugamba nedda emmere entono temala. Ekyamazima nga ntono. Olugamba bakuba ebikopo 3. Kati mukola bwe muti muyinza okwegatta abasirikale nga 5. Emumanyi kati abasirikale 5 bwe tugweyewo ebikopo byaffe 3. Sirikale ayo bamuvumiriyagi. Kati mufune tambika meye ebyo mukola ki? Naye okusinga abaana bafumbanga buugi. Kati obuugi twafumbiranga mu boxi zino ez'amasasi. Ezo boxi ezo nga mugikula nekola ki? Obuugi ne bw'ofumba amazzi otabula. Otyo n'onywa. Ate twabeeranga mu nsiko. N'olya obunwe bwa kisubi 2.
kakaya ate wano bwompa ebikopo 3 ebyobuwunga ng'ate n'amasasi nga gammala n'okweta yanneetaaya sibanga bwamuki kuba naffe twali tukiraba tukyali mu lutalo naye ng'enjawulo eriwo tikuba nti tetukyali bayeekera era ffe engule watuuka ekiseera ng'ojulira n'obuyeekera ku moto gwali titwatuuka ekiseera nga bwe tugaba kilo tampeko 3 ng'omwana omuga nti eyo wiiki naye ebijajalimu kakati nga kyetukola ng'abaana bayinza okwegatta nga 5 kuba nti ffe ne paredi zennyini temwakolanga paredi yawamu yawujumula nga mufainenga bayikooyi alikuwa neisana ne paredi tukyazikola nga obabalira mwandaki kati nga aduya akubamu nnyo mota nga yekekakulio katukola ki ko paredi abakuba mota kati nga tukola naye ng'olumu kale paredi ekola ki ate era gwe ng'omusirikale oba obawala kati ng'abaana beegatta 5 ne bafumbira waki wamu era tetwakisangamu buzibu bwonna kati kubano biifu ono yabeerangawo ng'atuyambako bwe tuba tugenze ku operation era nga naye mutono ate biskuiti obwo kati kuba nti bw'olyako kamu olyokanywa amazzi amayitirivu ate amazzi gabaga gamugosaze ku njazi yazzeeyo kati tutuuka ekiseera bwe tukola mobayiro ate bwe muddale ne kudita kyerera oluba okudda kumpi naye eringa litayise na bataliyani ate oluba okudda ate ali gindi ne mumunoonya kayaffe waliwo ekiseera kyatuwa baffe abakolanga mobayiro ewaffe zaali koyi 2 ekoyi ne sikoyi nga zezikola mobayiro nga nokulona emmere zesinga okugenda kati tuba twakadda twakayanganuza gwalinga omwezi gumu n'ennaku nga 27 baana bagenda okudda amaliba busi twalira busi obwa guliini obwo kefumbafumba dda ofunamu kakyasi kyo nojja mekayitamu empewo ate ekyane kaddamu kati tuba tuwumuddemu kati kubera twabanga tukobyewo kuwummula nga batugaa nti batugambye aduyijali kati ate ne tulutandika mutambula mutale twamunoonyeza ennaku zaali ezi tugenda tumugwako naye mu nnaku 3 tutuuka ekiseera netugamba omukezi ndoza yaketta bubi kuba abasibire lwenga bayita amawulire kati aduyija ali mu kifo bwe kiti kati tabagambye yenkana ki bakasaba kati mukafo bwe kati nawe mune munoonya kati tugaa nti kirabika ndoza bano ba civilian baketta buki kati bali abantu beeri engulu ku booda balina obukubokubo obutwala amagendo mu Sudaani kati obukubo bwe muba muno oluusi bwe mukola ki oyingidde Sudaani tomenti oli ki Sudaani kati twalonyeza ennaku 3 etugamba mutale tuli mu kunoonya mutale kati eyali operation kamanda yali afande Kyakabaali kule biseera ebyo nali ndi sergeant naye nga ate ndi palatuni kamanda kati agamba ti enkeera tudde adui akoze eki teri bali basivili baketta bubi nemuga naye afande wadde ekituufu tunoonyeza adui atubuze tuli ku lusozi waggulu nemugamba naye akati kano akatemwa wano olwakaliranga mu myezi nga2 ani yakatema enatali teriyo bantu bayitayo nemugamba afande twali betugendeko olutwira ensozi zetulengera mu mayiro nga 3 mugamba nti adui bw'abanga yeekweka alina kuba wansi wa nsozi kuba ziri ensozi adui tayinza kuba ku lusozi waggulu alina kuba mu kikka eno ate era olina okubala awantu awali amazzi era nga bwoba ogobya awali emigagga adui w'omufunira ate era naffe era mukiyeekera nga mulina okunoonya awali amazzi adaga twende twondoke kati nga bwomala ate oliye mukulu wadde nali patulika amaanyi naye nga ate olwo nali nakamaanyiza ekkoyi kati kuba mukama osi yaitaliiri yagaa kwenda wongoza jesi kati notiga over nodde kati ate oliye mukulu kati tulimu tutambula tukomawo kati olwo n'abaana bakooye nga bemuga abamu mwadui bakuba amasasi kumpi bakoleki bajja bala balamanyoga ati wetikulako agamu kati waliko afande Grace yali PC naye ng'agamba abaana basimbemu tabakubekube ku bikompola wale ebyo bikoleki kati tugamba eno tuli mu Sudan wati aba batusindika ebyo zitukuba kwa dafu tukime tuyingidde ki eri Sudan ogiyingira mayiro 10 n'ogibeera munda era twayingira badui twamukubiranga eyo kati tubeera mu tulondoke kati ate mutambulira ku maapu effe enjuba yatuyambanga nnyo eno
nga gye wenga muyinza okutaba mukwata wano ne mugenda okudda ate nga maddireni n'okubula twabulanga olumu twakolanga ki ate ensi yeeri nzibuzibu toyogera nti obuze oba ojja kukinnyonnyoka twabuliranga ddala ne mutuuka ekiseera ne mubula lwakuba nti ekyatuyambanga olumu banesiginoola kati n'akuba eno ebaga mukuba ekikompola kya mota tubaalukule mufune direction nga mwabuze kati naye nga amaze kwogera nemukuba ekikompola oba kituluddewa nemutega abatu kikompola kyekigenda okubaalukula kivudde eno kikabale mulaga eno mutuddeyo kati nga tubula otambulidde owiiki nnamba oluusi ate mugenda mwetoola nga tubulira ddala bulungi kaakati nga tukyali mu katundu awo afanda agamba nti tuddeyo nga n'abaana batandise okwecwacwanaga basibirayo batulimba sibyaliko okufeera tunoonyeza ennaku 6 tetulaba ate ndabye akati kano nemugamba afande luno olusozi teriyo omuntu n'omu ayatema akati kano ekiraza nno waliyo aduuyi waki tunoonyeko ennaku nga 2 twende kati tusimbe mpola tukube kompola nga 3 naye olumu era nga olumu bemua mutambula mukubayo ebikopola awo okulaga nti okulobesa aduuyi kakati agaana kati tutambula kati mukutambula batambulako noza nga mayiro emu tugwa ku kkubo eriva eno mu Uganda eridde Sudaani nga likalu lizibu tuligwako tugamba lino sirya bamagendo ono aduuyi ki oba bamagendo bavuga obugaali bwabwe bagayiseyo mu ttale tugamba ono aduuyi olwo tuli mu ssaawa ndowooza nga 6 kitundu kati tugenda okwetegereza nga tulabamu n'ezijango bbuutu ez'amagye kati tugamba nedda tuleyinga mbusi tulina koyi zaffe mmeka 2 tuleyinga mbusi kati tusirika tetumanyi kiddako kati kyetunoonya wakiri betunakwatayo omu 2 ajja tubuulira ge makulu gaffe gokulega akati kati tugaba mbusi twebera mu maaso mukama agenda atuwa tugwa ku mugga kwe bakima amazzi kati tugamba kati wano tulina bwoteekawo ambusi kati tweyogerako nawo tweyogerako mu maaso kati tuteekawo palatuuni nnamba kati abasajja bali nabo baali bagezi we bakima amazzi awo okutuuka ku balakisi yaabwe walinga mayiro nga 2 naye baganona kati bayingira e Uganda ne bayingira ne Sudaani ate bo baayo kati tuba tuli awo wakati w'essaawa nga 7 bano abaali mwambusa eno mumakati kati yali mwambusa ojja buli muntu akulaba abaana bakwata abakyala balinga 13 baleetedde abaami emmere naye bava eno Uganda eno balina akawunga akagoyeddwa biki abasimusimu abaana babateeka chini abulizi babaza kubbali abakazi b'abasirikale bazibu nnyo abakazi b'ekyaze teboogera Luswayiri lulinga luki ate tebabakkiriza kuleekaana tebababuuza emmere mugitwalawa tiffe bwe tugenda Sudaani naye nga ffe twali bazedde okutegeera kati bali abasajja bali abaali bajegeobote bali abasajja balinga beeyagaliza era bwe twajjana akagwamba kaga nti mukubwa nakuba kama mukubwa kubanga twababeeragamu omukulu abeeranga muki era omukulu aba mukulu kati atula n'alata n'akola ki mukubwa nasala nakola kakati akagombo kabwako akantu kamakutula n'alatta tekagwe kakati bali abaleeta emmere be bali wabbanga mukulu kisubi emboozi enyuma yawe emu byotula n'oseka oba oli sergeant oba corporal oba private kasobola n'omukyala wadde mukuleetera ki emmere simu oyo entunga ensiika ebinyoobwa ebyo biki muwogo omwokye kati kiva mu ggwe naye nga nabo balina eyaabwe gye balya naye bano omwami omukyala bwakuleetera kati bano tubakutte bayitira abaami emmere baganya okutaaja tubaagalamu mawulire baganya okukola ki abaana bagakale tubateeka mu round defense ekyuka ate bwokola abakazi babasirikale obeekengera toleeta muzaire oba basirikale tomanyi oba abakazi babo babasirikale baganya okutaaja teri
akawuka biki kati abala teri kutaya ibo babuza mpola mpola ate bo bagala kulekana bali bawulire kakati yamaza kakati kati twakola tetubali vasa tubazaako emabega olwo bagenda ku kibooko bataje tugaa kati baba tubagajuta bagende ku kiki ate mwina bazzayo emabega ffe tugende aduya aliki ayira batuwadde eno bwe badde eno so tebadda ki tubaga tubatwale mu mayiro ngezi tubakala kati bajja kwogera balaleberabwa kati tufuleyo palatuni emu awo babazze emabega bagugubye baganya okwogera babakalakasi babakalakati abala bakyamula kibooko kyavamu abamu ne boogera ne batuwa bulungi amaki ate kati abakazi aduuyi naffe twalinamu abakyala ssebo naffe twalina abakyala era twabiranga nabo mubatale naye ate twalinamu omukyala omuwala bali bamwita night ate nga ye mukambe muzibu nnyo ate ku mukazi munne nga muzibu naye nga ate omusajja mukwano gwe naffe era bali twali tubakutire ngaera tokkirizibwa kumwaza tebataja nebatubuulira bulungi amuli nga bwakola batuwa amafu kuba twababuza nti balinga bameka nebagamba balinga nga 130 kaze baluga 130 bali mu 100 adaye ekigabo tekimanyi muzira batufera naye bo baali bakigenderedde kati tugamba tubaza balina balina ibiki bali balina 14 binga bazisimya kati mukama ffe yatuyamba buyambi obakuba kati bamaze otuwa amawulire tuyiya tubaluga naye nti okuva wano ti muyinza okutambulako mu mayiro nga 2 oba n'okusukkamu kati ate ejjukira tetumanyiiwo kati twagala minsoni egw'obutaka kati tuba tuli awo mu ssaawa eyo nga 9 ez'ekawungeezi bajja okukima amazzi yalinga palatuni balinga abo bo tubalina ate tubata abo bo bakwate tubalina naye bali ate emabega eno tukoze edikoota yaffe edikoota koirayo weeri awo eriko sexual naba omusika edokolako edikoota abakubiddwa gye mulina obakola ki kati tetulina musaada gujja wabula kyolina amasazi wera gegakweyimiririra sebiro nti ate kati tuba abalaita omusaada bagumbye wano kati emusawa nga 9 zibaleeta abaze okukima amazzi balina endebe egalani ezo tebalina bidomera balina endebe zebakimiramu bajjanga abalinga 27 kati balinako emmundu 3 ezibeesikootinga bagwa mwambuusi tubateeka chini ya ulinzi tubakwata kati tubakwata bagaana okutaaja bakkiriza nti baaduuyi era nga kyetwagala batubuulire balina mmundu ki beetegeka batya bagaana okutaaja mubabuza luswayiri bogera bwebekyanga kyanga abali bagana bamanyira buki tubazaayo emabega eno tuba tusirika kali ne tubaala nti abantu bano yadde banonya amazzi naye tebasobola kukimira ne baba bantu 100 bayinza okuba kuba musiro waliwo bayeeka ate basirikale tebajja kutambulira mu kikungo tulinde ate nabo baba tebazzeeyo ate kyabuki kyabulabe kati Abdul yabanga akoze eki kono tukubaganya ebirowoozo singa abantu bano tebaddayo abantu gye bavudde bagenda kumanya nti bano babakutte kubanga naye musina naye Abdul naye yeekengera kati komanda aga nti apaana minsoni okugwa obutaka twadivansinge tukole ki tulumba Abdul tulumba obudde bugenderedde ebyo byambuzi tubivuddeko tulumba ki naye nga batugambye nti okuvanga wano mayiro nga mmeka batulengeza notulengeza tubabuuza muli bameka nti ate simanya tumamsinana 10 bwabayo nga babuzaabuza buki kati batulengeza olusozi baga nti naye nga akasana nga kangi kagira kati tulengeza olusozi nti olusozi lumulaba nti bw'oba nootera okututuuka luli sayidi bweti nti ate neero nendamuzengera sayidi ndala tiluliki kati amala obba wamawulire ago ayita gabawera wamu noono mukunyanga 3 nemulaba ebabawadde bigatta kati nduga nti kituufu kati twadivansi bano abasobole bakwate tukoze edikotako yaffe kati tulumba zigenda okuwera saawa nga 10 kitundu awo
tutandika okufaafaana. Kati ffe mu kugenda wano bwe tuba tunaatera okutuuka twava mu lyekkubo tetubapanuwa buki kyekyatuyamba. Kati bo 14 abo gye baali balina n'endala engeri gye twava eno waaliyo olusozi nga neeri waliyo olusozi kati nga bo bali mu kikko wano. Kati endala baali batuluza sayidi y'ekikko eno n'eyeeno kati nga tebasuubirayo aduuyi nti ajja kulinnya olusozi akole ki akkirire nga babala kino paati eno n'eyaki naye nga ate eno ey'e Sudaani ng'eri seefu baali eno gye baali batunuzaaki waliwo naye waaliyo naye nga amaanyi batadde eno e Buganda. Kati ffe Mukama atuyamba ate mu butamanya tulinnya olusozi naye nga tupanuye. Kati mu kulinnya olusozi bagenda otwekanga nga tugenda ddumalaku kuba singa baatulengere nga tulinnya twali tujja kuyisibwa bubi nnyo. Akati tubagwamu balakisiya twagigwamu mu makati bwe tuti tukubagana nabo tufaafaagana nabo. Kati ate ffe emmota ze twali tulina zaali ez'amaanyi twalina ka 60 akalinga aka mobayiro. Kati era twalina twagisiima nga bulamu mayiro nga 4 era kaatuyamba nyo tukubagana nabo obudde buziba. Kati bwe buziba tetubakyagiize olutalo terunaggwa tetuddeyo mabega kati nga ate amasasi tulina matono. Kati ekirungi nti siginoola akuba ku bataliyani ku Brasile waffe. Kati bano baleeta omusaada naye gwajja kiro baleetayo dikoyi. Ate dikoyi yalimu abasajja abaali abaamiini abo basingamu obungi ng'abasajja abo tubaagala nnyo ng'abalwi nayo nga balina gisiri zaabwe. Kati baleeta omusaada tugumbye aduyi taseebuka naffe takola ki naye tumwiryanda kulyanda wali. Kati basigaddewo awo ekiro batuvuma balikuwa nyinyi makutu yenu nyinyi mtapiga sisi chakula nyinyi bibi yetu maaso ku maaso sebya wala kakati nga wano nga ndoza kale bwashemmange eri maaso ku maki sebi noti ku lusozi eri tuga mu bumpimpiro za mita nga bwalekano muulira iye mwevuma kakati tosobola kugamba nti aduyo omukuba nga ali mu mayiro namba ngo omukubisa ekke kabukiba kisoboka nga biba bisaye bya mupiira bw'omuweereza eddoboozi essasi ne limulya sekyangu ogwateekinze kava wano oteekinze kava naawe tojja kwekala akasanga oyimiridde ate neekiro aduyi takulaba naye takukola ki takulaba mpozi getale kubye wali ebiseera tetwalina beruti zino zomulwanirako ekiro naye teziriiyo. Kakati buziba tugumba nabo bakola ki nabo tunabagumbulula. Kati bakubye ebidongo byabwe ezo za ddungu bazisuje balina n'ebiri kaseti bateekamu biringale batuvumye nyinyi makutu yedala nyinyi mtapigia kiki kyakula newo mutawona molwayo kasooka tulepaakapaka tugenda kukikola ki tujja kubafumbira ebbere. Ate abasajja balina obukodyo bw'olutalo nga batiisatiisa okero kikawuyo omujima nga batuusa okukyajiga nga bakangakanga. Kakati tusirise batuvumye zibasanga bakasukamu ekikompola tusobola tukola ki bavuma tuli makutu kasobola twepaaka. Kati bano batuleetera omusaada kati tukoze eki tugumye tufunye koye ddala ki jukira mulimu abakubiddwa bade abazeeko abakubiddwa tufisizaamu nako teri kusaaga tetunaba kukyajinga ate tetusobola kuva tetumanyi namba yekola. Kati bano abaleeta omusaada ekyatuyamba ennyo okuwangula olutalo baleeta mota mota 4 ne bazisimba ku lusozi. Kati mota zo zaatukolera nnyo. Kati enkeera bukya nkumakyawo musawa nga 12 awo lutandika twetwala tukubagana nabo baana ba mota basiringa mota baana basiringa mota bulungi nnyo. Kati tubafunza. Kati musaawe eyo nga 9 ez'ekawungeezi nze nali osikole nga palatuni nali palatuni kamanda palatuni 2. Kati oyo omwami eyantawaanya oyo Odongo tageti yange mwe yali mwenyini kati tubateeka chini ya ulinzi mukuba kyajinga naye abantu bali batuzanya akabalira ke twabayo oluvannyuma. Kati ye yali wa mayinja 2 yali agambadde. Kati abaana bano balinga 17
tubatadira buchini ya bulinzi boogera olukyoli ate ffe tulumanyi kati weboogera olukyoli lwabwe oba omubuuza nti gwani Sergeant Corporal tugamba ali tebazambadde naye kale kwaliko nga babiri tugana yate bano bonna abeewaddeyo Sergeant Corporal tikuli private ba private mwali bwaba tuka ali tebazambadde oyo abasajja eri gye baali mulejula mwennyini nga uniform balina nyota zaabwe bazirina ebakwati bwe baali balina nti bazze mu buyeekera naye ng'ebyabwe baagera nabyo kati mirambo giri awo tulabako abayinja asatu twabakuba ng'ekiri awo kati tubateeka chini ya bulinzi awo kazi bano akakukulu kano bo baayogera ne beegabira lanka yakimanya kopolo w'ebiseera ebyo sebongobera muki waba munene Sergeant naye yali lieutenant kati bwe twamenya oluvannyuma ennyo nga bayiseewo omwezi kati tubakyaginga twabakyaji era kati nze oyo omwami obusungu bweninja otuuka mu maaso bwe twabujja nze nali njagala akubwa ekyasi nga saagala byatumalya biki kayona afande kyakabainaga awaca tugamba tukubagalina abantu kuva ggulo paka leero lwaki teyawanisa okusooka akubwe buki bukubwa kuba twaga tumalya bumazi buki budde kazi kyamuluma ekyo kyamukola ki kyamuluma ate omukubwa nakuba kama mukubwa kati tubakwata tubazo bakyajinga baali banyine nti baali bawera 10 naye emirambo gyetwalabaawo yali gisuka mu lukaaga alabamwe babisago babikyabo balina ebisago kukubirawo twagala kumanya tulina ddagala kati bano 17 18 tubaleeta matekwa twayitanga bamatekwa kati ye agenda mu officers mess bano bayingira kotagadi ye yasibirwa mu officers mess kati nange ebiseera yali palatunika amana ntula mu officers mess nga ndi sergeant ye lieutenant n'amayinja ge n'episo yamugidwako yo yamugiwako wali kakati mu wiiki emu bali bamaze okubakuba ekipini ne babata kati bwe babata ne babatematema bane 17 tukwe ate kwaliko babiri bokaba private baba Sergeant Corporal kati bagende babatematema okuwadde section tuni kati ye obuzibu bugenda bulabika bamukwasa ate Ekoi nga ye osi Lwaki bufuusa obuzibu? Ku saidi yange Naawe mwoli? Nze nali wa Ekoi ye bamukwasa Sikoi nga nze Ekoi osi yali afaana ekiggulu yali wamenja abiri kali ng'afaana ekiggulu olumu n'afanda alwala kali ng'olumu bw'aba yagonze kati mume wa Palafuni Kamanda omu agende abeere osi wano ate balubere sekusoni Kamanda ono naye abadde Palafuni Sergeant ajoyininge wano omusirikale ono afoma n'atekinga over kati nabo bakulu bakama baffe bakoowanga oluusi ne balwala ate opayisoli neegwa ezaffe ne zaabangako nti ate enkya muba mwakadda tebagagenda wano kati ebiseera ebimu nze nawongoozangako nga njiwongooza naye nga osiye afaana ekiggundu kati kolozi nagenda nga osi wa Ekoi naye nga ni Palafuni Kamanda kati mu kifo kyange newaddawo Sergeant muka Palafuni Kamanda kati ate munakani mwa Palafuni Sergeant tufunawo kopolo omu nadda wano kati nga twepangapanga ne mukola ki kati bamuwa ate Ekoi yalimu osi bamukyusa waliwo amakulu kwe twali trainings olwo kati bamuwa amakulu twago ate nga Ekoi ne Sikoi twawula Ekoi eva eno mu defense kati kazi zafaana oyo simanyi omukulu sikola ki ansibidde ekikokolo simanyi naye nga betubeera mu officers mess nyinyi makulu yena nemugaleka naawe agafe kuva ku mulembe gwa Amini tuli basirikale tuli ate ndi officer kati mbufe tuli makulutu fabenala egakiro ekinuma nemugago oba tuli bakulutu nze nakuwaba nyinyi jesi gani sisi ulifanya jesi sisi usafanya jesi nyinyi makulutu yena nyinyi yajuzi hapa kali ngo obusungu nabo officer abamu bakola ki naye nga bomanya ate abakulu n'abakulu kali nga nabo abamu bamwali bagamba ffe tubalidde mu magye ga Amini tyali naye nga bamugamba kakali gwe oba twali bayeekera gwe nga twabakuba ne tubawamba kale nga bomenyera ab'ofisa tebagenda nnyo baki kale ate ffe abaali basinaka ffe abali ku appointment toyogera na mukulu kyakola ki
Nedda ssebo. Naye kati bano be mwalinga mulwanyisa baalinamu ebibinja nabo oba tebaalina? Kati abantu bano omukulu Kisubi ekyo nno nsonga nkulu. Abantu bano Lutwa bw'awamba nga Lutwa amaze okuwamba Obote, Abakyoli n'Abalango baddukira Ngulu. Abalango n'Abateeso baddukira ki? Kati mu kaseera ke kamu keeko ate naye NRA ewamba Lutwa. Kati bano bakyusa ate Chano. Bano aba Lutwa n'Abobote batuuka ate babeera ate omuntu omu. Ono aduye addukira eri kuba Lutwa bwe yawamba amagye ga Obote tegaakubwa, gawanika buki? Kagamba gawanisa agala ne gadduka ne gakola ki? Kati ate wano obulundi bwawe ojjuka yagadduka gaddayo ewaabwe kuba nti amagye ga Obote ne Lutwa yali twayibuza Engulu nga beeno batono. Kati baddukira eri waabwe Nebbi, Soroti, Lira, Eyoggulu bagamba nga twayibuza ezisinga obuki? Obungi. Kaakati wano ne Lutwa naye bwe Museveni wamala okwama NRA basanga ekiri ekiba kyajja bakola omulimu. Bagamba kati eno kukaluma wano teri kusala. Naffe oba Uganda tugikutulamu tugikole ki? Tugikutulemu. Naye nga bo bali basazeewo bonna baggwere ki? Ewaabwe eyo. Kati batuuka owulira kano akakosi ka Kirama. Kati Bakano Juma Olisi Bakirama. Abantu baamanya Lakwena yava mu Kirama. Kati ffe tutuuka tubakuba mubabuuza ani mukama wamwe ate Kano Juma Olisi. N'oyo afanda Abirigo oyo yali owayero bonna baatukubako. Baatukubako bulungi. Kakati bano ati bwe twabanoonyeza ennyo teyali Kirama, teyali Lakwena. Wabula kyali ekyo ekikoosi ekyaba abaava eno. Kati bano baabakuba nebaga nti bakuba naye agunjawo ekibinja ekiki. Kati abo twabakuba bakwata nti mwanyi mukama wamwe tisisi tulikuwa kwa Jesse Obote. Afande ndi afande fulani. Kati nga nabo tebamanyi mukama waabwe wabula abeera osi w'ekikoosi ekyo. Naye nga tubabuuza nti mutubuulire ani mukama wammwe agamba siiyo owa Bataaliya ye afande ndiyo mukubwa. So baali bunyiivu nti baakubwa ne bagobwa eno ne bagamba kati naffe eno katusiisire. Bagamba omuntu w'Engulu mukulu Kisubi ne bannayuganda abatwa batuwuliriza. Omuntu w'Engulu nga bw'oyingira amagye bwe bulamu bwo yennyoko y'ekiki. Kakali ate bw'omala omujja mu magye wano alaba takyalina mulimu muki mulala gwonna era talina bwajja kubeerawo. Ate ekyo wakimaze n'okuggwa nga naawe okimanyi bulungi nti bw'okwatibwako osibwa. Kati kyolina okweyimirira kufaafaagana n'ono obutakukola ki? Ate nabo ojjukira baalina ebikolobero basaza abantu beebase ku bakyala nga nabakiri nti w'omukwatirako bw'oti bw'aba tafudde agenda mu kkomera. Eyo omalayo bbanga ki? Kati Engulu eyo nalwayoko lwa nsonga tinavaayo mu 89. Nze okuva 86 twagenda 86 naye navaayo 89. Era nze mwena emirimu gyange nagikolera Ngulu. Esaagikolera eno yonna egyali nagikolera ki? Eno nali mu Fedemu naye wano nga maze okujoyininga wali NRA. Era awo mu 88 awo kati nga tugyekola tutaatambula ne munoonya aduuyi ne mukanyaga ne mudda eno ne mukola zi mobayiro naye nga ffe Bataliyani yaffe yali 27 Moyo naye nga kwegamba nti Bataliyani tutulawo buki kwagateeka ku kikuŋŋaanyizo naye nga ggulu yonna ludda Wakituuma yonna tukanyaga ffe twali ba mobayiro nga se baakutuula. Kati oyo omukulu oyo eyantawaanya ennyo gwe nawamba Odongo oyo Lefutinanti awadde abaana be ranka ezo ze yabagabira. Kati tumuwambira wano nga tukubaganye n'ab'e Sudaani ne twanoonyeza ennaku 3 ne tubagwako. Kati nze kooyi yange palatuuni eyo yali mu tageti yange naye njagala mukuba amasasi afaana ekyakala eragamba waaca. Kati kazi yafuna obusungu kati ate agenda teyasibwa bamakubyamu ekipindi awo babakyusa bagatema agage. Kati ate afuna obwa OC naye ng'abaana be asigala atambula nabo. Kati tufuna akaseera akazibu akajja mu Bataliyani nga tumanyi tutandika emmundu zaffe okuzibba nga bw'oba weebase oluusi emmundu bagikola ki?
bagibba ate okubbako emmundu ogenda kalabba kati ye tugamba naye era waliwo omwana Kasimu omwana oyo soonooza kati ali bwerwe kati omwana oyo bamubbako emmundu era naye nti ate nali koboko kaakati nange akakodi ako kantu kakole Mukama nanyaba nekola ki kati tetumanyi batubbako emmundu kaziye akakoosi ke be babba ki emmundu oba balina gye bazitwala oba bazisulanga mu ttooyi tetumanyi buki tetumanyi bulungi kati ntuuka tuva ku mobile twamalayo emyezi gyalinga 3 ng'ebiri kati ngenda okukomawo nga ndwadde omusujja gunnuma naye nga ndi palatuuni kamanda palatuuni 2 kale ngamba mukama wange osi afaana ekiggundu mugamba afaana emusujja gunnuma naye kaneebaka nga tewali buki tewali buzibu kati ate n'obukoowu kati neebaka ssaawa nga 8 ngenda ozuuka eyo ssaawa nga 9:30 ng'emmundu sigiraba twafere byabyangako byamula emmundu yo beera nayo weebaka nayo oba ogenda mu manju gwe n'emmundu yo kakati ngenda okuzuuka emmundu sigikola ki sigiraba magazini ezi mukaterekeka maama yingira pole kwa twabuyinanga okutebereka yingira pole ka maama andakiriza mu maaso nga bwe bintabula ngende wafande osindi potinga ngende wayo nankani afande makosa lifutinali bwe twasanga yoli ndipo nze nalabanga tebabitutenga nsonga kati ate ekawezi lyo gaba amaje mu defense galambula ate sina muntu naye mwamula zaaliyo nene nga tosayinga oti emundu enda tenga nefuna bakulaga yalaze kati bwacha sirida nga ina toshi mpozi nda muludeti kati ensirise sibiteki kati kumacha paredi ruma naye nga nange natidde dda sikoze statement waliwo nakoma ku report kanga yebwa awandika nanga agenda nenda museta bitutenga nsonga kati kumacha paredi ruma general parade n'abo mutawuni koye namba yajibwayo naye abatavayo be bali ajumali nerolopi kalinga foreign eruma naye wano mu foreign mukuluma kibatawa watu bina foreign wache banga ya bujumula nga wakiri mwanda kimuleka yasike nga basatu okuma kati ko tewasiga ebanga gwe osinanga gusigala kati parade eruma kati parade mukuluma kati kwaza kati okwaza kuno ekoi teyaza egere yaze mu bikoi sikoi oba bakufisa bole buli okwazibwa busisa bwanda kibonna kwa fa mandaji bateka mu bikabuti byonna byo kufuzibwa kati abaana abayaza bali ekoi yaza mu sikoi katenga abaana abo abamutwe twabanga twemanyi kati baza bwamu kati kigenda mara kati ngando okuye enduru ye tugifunye abaana bawaze nze olondiawo n'okunga nawuluze simanyi kiddako kati mbandi awo mudakikanga 2 mugende mumulete emundu bagijja ku mwana yali kopolo nga bamitowo oli omwana oyo yali kopolo ate bapatuni sajenti kubali betwakwata akakoosi kati nga yabbye emundu eri mu tenti eyi naye kali nga ekkoyi bwe kiri nti ffe tukoma lusiko inetandikira wali kali nga nze okuva ku patuni yange eno ate nakagendo kali naye omusigala otambula mu barracks kati bamubuuza emundu eno esambibwa mu tenti yo yazzeemu etya kali abatannaba kunyonyola ngaoyo odongo yekyanga ngakwala kunyonyola huyo muzembe yesu nalana mnagani huyo alikuwa muzembe nga bamugana nedda ssebo tetubuuza gwe tubuuza ono ate andi omusikale bwemusanga yebase emundu ogimuggyako yebamubuuza gwe oli kopolo oli sergeant ate patuli kamanda oli mukamaawo wabadde odali sergeant kwolwo wabadde odali officer wabadde okolangani oyo buyizi obujjawa obuva mu sikoi ogende mu ekoi ate oyingire mu tenti ono yekyanze huyo mzembe hakuna jesa namna gani ni alifanya sana huyo mvivu wacha yekyanze kyazaawo utalwayi w'amaanyi abaana amasasi gakadde okuvuga kakati nze bandeesa tebandeeta annyonnyolaga nti kituufu yabadde yeebase naye bamubuuza obuyinza obujjawa tayogera oli yandifeeriga kati ng'agamba oyo kati oyo muzembe
kati nga mu nkola entuufu singa emmundu ekubulako nali ngenda kalabba ate naawe era gwe bagisazeyo mu nnyumba olina okunnyonnyola yazze bwetya kagamba bumpimpi yali alina okufuna ekibonezo nga kinene obita ebya ate nga bane munnaffe bamusibako olw'emmundu okula omwana kasimu helikopita yamunona kale tukizuula nti be batuzanya akabadi kati naye kizuula oluvannyuma ng'ali ampangidde bantere kalabba olw'obusungu buli kati ebyo tubireka ne biggwa